Kitegerekese nti ennyumba n'ebintu ebyononeddwa bibadde bya Moses Ssetubaluutu eyali omukozi mu banka ya Finance Trust era nga kigambibwa nti yalemererwa okusasula obukadde 8 ezaamuwolebwa. Agamba nti wadde emyezi 6 egyasooka ng'agobeddwa yalemwa okusasulayo, kyokka ensimbi ate zaawaayo ku looni baazizza ku birala nga n'omwezi oguwedde yasasulayo akakadde kamu mu $50,000. Omwezi oguwedde ngenda okulaba akawunti yange sente zenteekako zisobola osasula looni batandise ozijjako bwe basasula be bayita ba kooti bailiff ab'ekimpatiira. Agamba nti yadde looni yamuweebwa mu mwaka gwa 2023 abadde yakagisasulako obukadde 14.5, kyokka ekyamwewunyisizza kwe kusanga nga bakanyama bakoonye ennyumba ye ate nga ne looni erina okuggwerayo myaka 5. Nga sinnaba na kuweza mwaka mulamba nga looni eri due in arrears ate nga nsasula sente entono zemba nfunye ne muzijja ku account ne zigenda ku looni nga n'omwezi oguwedde mwajjeko sente ne zigenda ku looni. Asabye abaali bakama be bayingire mu nsonga ze asobole okufuna obwenkanya. Ne muweereza bakanyama bajje bakone ennyumba yange nga bwe mugira damage ze baakozinze ebintu byange babikasuse ebweru kati essaawa eno mbadde nsaba kufuna bwenkanya oba sisinkana MD akulira ekitongole oba idio w'ekitongole. Ssente w'ekyalo Kalangala John Bosco Mbiru omusangibwa ennyumba n'ebintu ebyononeddwa agamba nti yasaba bawannyondo bano ebbaluwa ez'enjawulo ezikakasa emirimu gyabwe nga tewali alinako n'emu. Ate bangambye ogenda okuwandiika nti tugenda kumenya tuwandiike ebintu ne bagamba kyesiyinza kukola kyekyo okujja nga waliwo abasirikale ate bwe batabaawo siyinza okukikola ne baŋŋamba nti kale gwe oba obitidde biveemu. Abatuuze abeerabiddeko n'agaabwe okubadde Anet Nantale, Nelson Adeheyo ne Martha Nantume boogedde bwe bati ku mbeera eno. Kuba kino ekikola tetukirabangako effujjo lye baakoze ku mutuuze munnaffe nga ne chairman taliiwo. Nannyumba eri bagiye kano bakamenye kwegamba bakoze ebintu ebiteetaagika. Naye banka webanga esobola okukola ekintu nesindika abantu nga bano ne bajja ne batuuka ne batandika okumenya obumenye ennyumba y'omuntu webati nga tosose na kubeera na poliisi. Chairman abagamba musooke tulabe poliisi baganye n'okuwuliza chairman nti zino ensonga zikusuuseeko kati ffe tunaddukira. Omubaka wa Pulezidenti Kalangala Nalongo Eva Kwesiga yennyamidde olw'ekyo ekyakoleddwa era n'alagira ababbanka balambulule ku nsonga eno. Banka ey'abantu eri Kalangala esobola okuyamba ffe abantu ababulijjo abantu betubeererawo bweba esobola okukola kino ku mukozi waayo, then it is very unfortunate. Omusasi waffe watuukiridde abamu ku bakulira banka ya Finance Trust Anet Kigundu ku lukomo lw'essimu atutegeezezza ng'ebyakoleddwa watabimanyiiko. Eyakooneddwa ennyumba ye mu Kalangala olw'okuba nga banka emubanja ensonga eno mugimanyiiko. Excel Auctioneers and Bailiffs baganye okubaako kye boogera ku nsonga zino wadde ng'ebintu bya luutu byateereddwa mu nju etali nsereke nga mu kiseera kino enkuba gy'ebikubira. Samuel Nkuba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Empapula ze walaze mu kooti eza kooti tebabirina.